tino ku Monday wala kubiranga ate oyita bulungi mu weekend nyo Allah yebale kubira mpozi nga atakusobozesa okubiranga oyita mu weekend. This is the first day for the normal program of okuddayo ku baana ku masomero oba okuzaayo abaana ku masomero. Kitambula bulungi. Lero naku jamu abadde mungi nnyo jamu abadde mungi nnyo nga bw'okiwulira era nga mpozi nyongera okujjukiza nti tuli mu kuzza abaana ku masomero. Bango ine motoka gyovuga ekiduwa kino kyovuga beera nga mwana tutomalira abantu nnyo budde tokozi nga jamu tokola otya toyisiza wotalina kuyisiza kubanga obozaayo abaana ku masomero ojja kukola accident. Then tokola kintu kirala kikwatagana na kwogera ku masimu n'ebirala. Then tovugira ku pavement kubanga ate kikyongera okusiba emotoka abaana ne batuuka ku ssomero late. Bajja kutuusa abaana ku ssomero late bakugambe nti bazzeeyo mukomewo olunaku olw'enkya of which bakikuyingira mu nsawo. Olwo amasomero agali strict ennyo ng'olutuuka bw'oti ng'obudde buyise bagamba omwana muzzeeyo n'omuleeta enkya. Kati bwe balabalamu jjaamu gw'ogenda okuvuga ate okomewo ate omala oddeyo enkya nga kibeera costly. Either you pack and you sleep nemukera bukezi nga musuzaawo ku ssomero wennyini. Kale tukwaniriza nnyo kulusikayo mu weekend ebadde mpanvu nnyo ebaddemu ebizibu bingi nnyo. Omubaka Betty Namboze bakireke ate mpozi bambi yafiiriddwamu kitaawe taata we yafiiridde Lubaga hospital awo wabadde mpozi amujjanjabira oba oli awo ekirwadde ekimututte ekitalo nnyo ddala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Ate oba oli awo n'abantu ab'enjawulo abafiiriddwa abalwazizza abaviiriddwa akabammwe byonna kyonna ekikuvuddeko kubeera kugera kwa Katonda abeera kugezesa alabe eddala okukkiriza kukutuuseewa embeera zo ez'okumutegeera zituuseewa oba ontegedde. Kale yonna gy'osinzira okera ng'owuliriza mwana tubale kubera nga ate otambula ddala bulungi naffe. Kati ge mawulire tugatandika mpozi ate mu bujjuvu obeere ng'ogafunira ddala bulungi nnyo. Ntandise n'eggulire lya Bobby Giant eyakwatibwa last week awo twali tuyingira mpozi ate oba oli awo nga tuyingira weekend awo yakwatibwa abasajja bamuwamba ne bamutwala. Then it was on Friday Felix Twaije n'ava n'agamba ffe tumulina tukyalina n'abalabe tunoonya abeetaba mu bikolwa ebyokubeera ku parade. Buli yali ku parade anoonyezebwa. Kati no Bobby Giant ono yakwatiddwa. Mu kukwatibwa n'atwalibwa nkugambye bali bagamba bamulina. Kati wano CDF w'eggye lya Uganda General Moses Kayinula n'agamba this fool will understand that we have only one giant in Uganda and wearing a military beret is a criminal offense. In fact, he will get a chance to reduce his obesity. Agamba nti omusiru ono ajja kukitegeera nti waliyo omunene omu yekka mu Uganda. Nti waliyo omunene omu yekka mu Uganda. Era agina okitegeera nti okwambala obukofiira bw'abagye nagwo musango. N'agamba naye oba oli awo okubeera mu basement yaabwe kijja muyambako okulaba nga asala ku mugejjo. Abange eky'omugejjo buno si bukokolo bugeyana kubanga ndaba jeno ne Giant bonna omugejjo gwe gumu lwakuba nti kizinzira oli agejjeddewa olagejjedde Kampala oli agejjedde anyway nenze nno ndowooza okwata omuntu ne waliwo akaseera ngako omuntu kyasobola mumukwata tukize tugaane. Ate mwe mukamanyi nnyo naddala mu abasirikale kyovola ababagaana okubeera n'eddiini era neewunya nnyo omusirikale agamba nti mulokole the likes of Echweru abagamba mbu nze ndi mulokole Yerweru Echweru anti gambuzaabuza era nze ndi mulokole. Teriyo musirikale mulokole because you kill day and night. You kill people day and night. Mukulaba okwange batandise okukwata abaana bano baagala ku frustratinga kibiina ate mulina okwegendereza ennyo. Waliwo abaana bemugenda okuvootinga nga balina mu makomera. Lwaki? Ndi baagala kulaba nga bareducinga namba y'ababaka abagenda oyingira parliament 1 abagenda oyingira zi council 2 n'abakulembeze mu bitundu ebyenjawulo. But kino mukitegeere
abantu bajja londo omuntu gwe baagala bawaali bataliiwo ne bwe munaba frustrating ne bwe mukola mutya bannaye temuli forcinga kwagala. Nze era sijja kulimba bwe nkwana omuwala naŋŋaana sikaka abaŋŋaanye. Kati n'ebintu bino ebyobufuzi n'okwagala oba n'okuganja mu bantu naye byefaananyirizaako byeniga byalaavu nti bwe weekaka ku bantu era ojja beerawo weekakeko bajje emundu basibe okola otya batte bajja kwagala. Era mu ssala zababeera bakusabira zibeeramu mbi zokka afa ddi afuna ddi ebizibu. Kyova olaba nti bwe mubadde mufiirwawo abantu bammwe ebiseera ebibaddeko amabegakaawo ng'abantu bakuba mu ngalo ne basanyuka ne bakola batya lwaki nti mubanyigiriza ekimala. Bobby Jaya nti atayingirangako na mukomera kuba mbadde ndabako ka interview ka mukyala we ng'agamba omwami wange talina ene criminal record tasibwangako guno gwe gusoose okukwatibwa. Guno gwe gusoose okukwatibwa bamuvunaana ki ku kwambala baleti ya military 1 2 kubeera nga bakola parade. Kati kitegeeza ki nti amasomero parade zinaatera okuwerebwa. Parade zisigalire basirikale bokka. Parade zisigalire basikautu oba ontegedde basikautu na basirikale wana poliisi. Ene bonna babeera basirikale ffe tetubaawula poliisi oba ki bonna bebamu. But anyway, today eri ku mbeera eya bulijjo. Ddala kiki kyogenda okunnyonnyola abantu b'abantu abo? Era ddala abaana b'omuntu oyo gwe musibye nga mumusibidde obwemagezi eri mutwe n'abalala mwe mulowooza abaana baabwe baliyagala abaana bammwe? Waliwo omukungu omu yafiirwa omwana we bamwogerera bingi bammokinga. Do you know why? Kubanga omukungu oyo awagira NRM nti mucrossinze obukyayi kati buvudde ne kummwe bugenze ku baana bammwe ne bazzukulu bammwe. Ezo z'ensigo embi ze musize nti tebakomye ku kukyawa ggwe omukulu akola ebikolobero wabula n'abaana bo n'abazzukulu bo bakyayiddwa era bakolimiddwa. Ogenda kugamba ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye bla bla lelelele. My friend, nze nabenda bakyali bemwawumuzza ninga bawumudde babadde tebaagala na kuwummula oboolyawo nga bawumudde nga bagamba katweyambule uniform embeera oboolyawo eneetererako ebikolimu bye tubadde nabyo binaddako engulu oba ontegeera. Kati baagala kwebbulula mwate mwongera kwonoona. Si kirungi. Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja awadde aboludde oluvuganya mpozi oba oluwabula gavumenti amagezi okwewala entebe ey'obukulembeze bw'eggwanga nga agamba nti entebe eno si buli muntu nti ajja kugituulamu kuba nabo bakimanyi bulungi nti tebagisobola. Oba ontegedde mukyala Nabbanja bw'atyo bw'ategeezezza eggwanga era bw'atyo nga musanyufu nnyo era nga bw'omumanyi. Naye nze kye nsinga okumanya nti mukyala Nabbanja abasinga baagamba nti tajja kusobola bwa prime minister. Lwaki? Nti abasajja be yaddira mu bigere baali baasoma nga bayivu ate nga bamaanyi Barugunda Amama Mbabazi n'abalala. Era bagamba Museveni ayagadde kuwewula bw'atyo kifo kya bwa prime minister oba naddira ekifo n'akiteekamu bw'ati abantu batyo ne biki oba ontegedde. Naye kati olaba naawe wakisobola ekyobwa prime minister nga bwe comparinga ne Mama Mbabazi ne Ndugu. Mutuufu ng'olabira ddala olugendo lunene nnyo naye olaba naawe wakisobola. Kitegeeza n'ekifo ky'obwa pulezidenti abantu abalala bakisobola. Just mbaweemu mukisa bakwatemu mulabe nti basobola n'okukola ebidabolinga oba ebitropolinga bye mulina mu bitabo just nga temubikoze. Nga mulina bibeere mu bitabo naye nga temusobodde bikola oba onfuna. Mu mbeera eyo tubakubiriza okubeera mpozi nga ate batugamba nti muleke kuteekawo nnyo mbeera eraga nti mwe musobola mwekka bikoze bitya lelelele. Buli omu asobola. Obama yakugamba yes you can, yes we can,
Yes you can. Obama musajja mwule eri mu Tanzania agenze mu America afuse president waayo. Obonfuna bulungi. Agenze mu America afuse president waayo. Kiche kitegeeza nti bobanga Nabbanja obadde Kakumiro nalaka posta ka Nabbanja ng'akyali kansala oba yali 9 bweti eyo ng'agala kifo kya kansala nga kaposta nakagundi ka black and white newe tuogerera bino kati ye prime minister era janga MP yesimba oli bamulonda ku MP kitegeeza buli omu asobola muleke kubeera nga ate mufula nnyo abana Uganda nti basiru nnyo bwe batyo kuba ekyo kiba kitegeeza nawe kenyini oba weetwaliddemu nawe oba weetwaliddemu mubatasobola kati omuzungu awulirize eyo bensizo neziwulize negamba Uganda erina omuntu omu yekka asobola ogifuga Museveni yekka bagamba yiyi abaana Uganda bajega bwe batyo banafu babwongo bwe batyo you know kati ensi yo gy'obeera yonoonye mu mbeera ey'okwagala gwe okwegulumiza ng'ate bw'okkakkanya abalala n'olw'ensonga eyo ndowooza ke kaseera mwerwaneko abaana mubatte give them a free will bw'oba mwagala kukakasa nti basobola temubakwata mubaleke ba exercising their rights bulungi nnyo bakole balina okukola balonde bawangule mubawe obuwanguzi bwabwe muleme bakuba mubawe just 5 years mujja tegeera nti bana basajja bali bwe bati ne bwe bati you know nze njagala ogenda otunulie butunulizi ku biki bye bakoze obonfuna tuna butunulizi ku biki bye bakoze eng'ekitebe oba ng'ekibiina manya biki bye bakoze lwojja okutegeera nti abantu bano baddala basobola okubaako kye batuusaako oba oli awo n'enkulaakulanya endala nze ngamba nnyo abantu nti kibeera beta bw'obeerako mu kifo ekimu for 10 years or 15 years live along woosula bw'oba wazimbawo it is okay bw'oba opangisaawo vaawo bw'oba okolera bukolezi ng'omulimu still vaawo lwaki nti ozuuleko amagezi amapya environment empya n'ebintu ebirala ebipya bingi nnyo osobola okubeera nga ate bikwongerayo kati abantu abasinga ensonga lwaki Uganda tekula nti buli muntu yeekuumidde waali MP yeekuumidde mu kifo okumala myaka 2 president yeekuumidde mu kifo okumala myaka 4 tebalina kipya kye balowooza kukola bamanyi nti wano nazimbawo dda nagula otasuubira kutundawo nti atunda amaka ge bagafuula amaka gaabwe nti alaba bw'agavaamu aba ayonoonye sigenda kubeera mpozi ng'ate nsukka wano eno nyombere bulungi mweraba